Abeesimbyewo ku ssettendekero St. Lawrence ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akabindabinda ak'ekisanja 2026-2027 olunaku lwa leero lwe bateereddwa mu kakungunta wakati mu kwekenneenyezebwa okw'enjawulo era ng'omulimu guno gukulembeddwamu amyuka ssenkulu wa ssettendekero ono wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda. Mu bimu ku byekenneenyezeddwa z'empapula eziraga obuyigirize bwabwe okuviira ddala lwe beegatta ku ssettendekero ono era nga mu kyo kwe kulaba nti yeesimbyewo talina ssomo lyonna lye yagwa n'ekirala kwe kwekenneenya empapula eziraga ensasula z'ebisale bya ssettendekero ono n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Mu bamu ku bakansiddwa oba abayise mu kakungunta baliko ensonga ez'enjawulo ze batutegeezezza era naki kye bazzaako okuva ku mutendera guno gwe bayiseemu olunaku lwa leero. Nga mbasuubiza campaigns we zinaaba zitandise olunaku olw'enkya nja kuba mpisaawo manifesito yange nga we mbayitamu nammwe mmanye ebirowoozo byange mbigatte ku ebyo bye mbadde ntegese era nsobole okubaweereza. Kubiriza omulonzi wange otegeke butegesi peeni yo, otegeke kaadi yo ekukkiriza okulonda, ebisigadde amakawunti tebanafuna kaadi bonna bonna nga bali eyo nga bandiyagadde okulonda Nyanzi Bashir basasuleko petition bafune kaadi babeere songa olunaku lutuuka babeere nga basaanidde ng'ebisaanyizo babiina ebasobozesa okulonda. Okusinziira ku kiwandiiko ky'akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya enkuŋŋaana lwe zigenda okuggulawo mu butongole olwo buli eyeesimbyewo atandike okuwemmenta akalulu okuvaako mu balonzi be ku ssettendekero ono. Olunaku olwaleero abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akabindabinda ku ssettendekero St. Lawrence ak'ekisanja 2026-2027 lwe bayisiddwa mu kakungunta okwongera okubeekenneenya nti oboolyawo be bagwanidde buli omu ku kifo ky'ajjidde ate olwo olunaku olw'enkya okuba enkuŋŋaana kuggulewo mu butongole. Ku lwa Slow TV, Fred Muzzukulu wa Nsamba.